Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Okay, ababuulidde olunaku olwajjo nawaatabaddeko omukyala tukubidde essimu nga ye Amina ayina bbawe bamuyita Bol oba Buluhani bw'atyo alabika ng'atunda ebintu by'omunju ebyewaka. We tukubidde omukyala ng'omwami yasindisa abavubuka emisana bajje bakime ekitanda. Ne tumukubira omwami nga takwata twagala okwogerako ne tumubuuza wayi kiki ekiganye embeera ffenna sinungi naye kiki ne tumukubira omwami nga takwata. Twagala okuddamu following omukyala twamugala tugenda kubanga tuddamu mukubirako olunaku olwaleero tulabe omusajja kiki twogereko naye tulabe kamunoonye wano tugezeeko okulaba nga tusobodde nga twogerako naye. Hello? Amina nkulamusizza nze Kadima ku beat. Yesebo Kadima. Nabadde gambye okuddamu okukubira leero tusobole okubira omwami kubajja omwami wakitegedde teyakutte. Amayeera mwami Kadima. Otawanira oba bwereere. Lwaki ate ntawanira bwereere? Byabaddewo olwajjo byonna omusajja yabitegedde. Mpola mpola bitya yategedde nti wayogedde nange. Yategedde mwami Kadima yategedde. Tinagamba atya? Nga mukambwe muzibu era ekitanda kye nabadde njagala okutaasa. Munange yamaze n'akitwala. Mwami Kadima ndi munakuwavu. Mwami Kadima simanyi bwe ngenda kuyambibwa. Ekitanda bakitutte. Ekitanda yakitutte. Twakomyewo okwogera ssaawa 3 ez'ekibiri. Yakomyewo waneeno n'abavubuka nga mukambwe n'agomba n'akyankalana n'agamba nnyinza ntya okumuteekako ku leediyo oba yabitegedde atya. Simanyi mwami Kadima omusajja yabitegedde ekitanda n'akifulumya. Wabula kati kyenkusaba badde nsaba tutaase Mufaliso kuba gwazzaako. Yatta ekitanda kyereere. Ekitanda kyo yakitutte. Yatutte kyereere. Wasuze wansi. Yandeke Mufaliso. Wasuze ku Mufaliso. Naye kati nagwo agenda kugunona. Kugambye omusajja muzibu nnyo yagenze yeewera. Alina kyayagala mu nnyumba wano kasitaafu agwa mu bwavu nga bwe nagambye mwami Kadima. Bamukyalekawo. Nkimanyi bulungi n'Omufaliso agenda kugunona. Taata mbadde nsaba. Kati Munju musigazzaaki. Ate waliwo buli kimu yakitwala. Sideboard yagitwala. Firiji yagitwala. Tewali kiri mu nnyumba kati tusigazza Mufaliso. Era kati tugenda kusula wansi nga musota. Tewali kyayagala kusigaza mu nnyumba wano. Kakati kakati twogereko naye anaje oŋŋambye yabitegedde. Akomawo ssaawa mmeka ewaka? Atera kudda ssaawa 3 za kiro naye maama okuva lwe yagenze tannankubirako newenkuba amasimu tagakwata. Okuva lwe yagenze atya? Okuva lwe yavudde wano eggulu ng'atutte ekitanda n'abavubuka. Teyasuzeewo? Teyasuzeewo mwami Kadima. Mwami wo naye alabika si mwangu. Yasuzeewo n'amasimu olugakuba takwata. Kansooke nkubuuze ab'eŋŋanda z'omwami tosobola kwogerako nabo n'obanyonnyola nsonga zino? Anti kati mwami Kadima tebasobola tegeera mbeera eriwo. Mutabani waabwe muzibu. Tebabakyalirako ne balaba nti enju nkalu. Baludde n'okulwa. Nkugambye mwami Kadima mulamu wange omu yali yazjako wano naye yajja biseera byaddako. Ngezeko okunoonya Oluganda yenna njoge ate n'akitegeera era nalwo bubeera buzibu bw'amaanyi. Tanzikiriza kunsembeza wadde ab'eŋŋanda ze. Tanzikiriza wadde. Simanyi nakumanya kuba obukambwe bwe yakoze jjo oba anaakwata. Kangezeeko ogwange tulabe. Kadima gezaako naye. Kangezeeko kwoli ku leediyo? Ndi mpuliriza naye simanyi oba ate taafuuka muzibu gye ndi era. Kangezeeko anti oŋŋambye ngezeeko tutaakirize ebisigadde njogereko naye tulabe. Omufaliso taasa Omufaliso yeyanziza ssebo. Ebambi. Kale ssebo.
Jebale muzeyi. Hello? Nti jebale ko ssebo. Kale, nani ono? Awe jebale. Mwami Bulu. Muzeyi nsaba kwogeramuko naawe. Era twogera. Kakati. Ssebo nze bampise kadima nsinzidde wano ku biiti. Kakati ng'ekiriwo. Ebintu byammwe nabitegedde. Babitegedde. Oli muntadde ne kumpe omulalaasa. Si mu bubi. Oli omukazi nze namuwasa n'ebintu nze nabigula. Nga bwe saabayita nga mbigula. Temwali biyingiddemu nnyo nga mbitunda kuba byange. Bibyo. Naye anti yo omuleseewo omukazi kuba omukazi jjo atugambe n'ekitanda bakikimye asula wansi. Bwe nali mmuleetanga ewaabwe talina na kwasula yakola atya nga basula ku bulago. Naye kakati tolaba nti kyokola kibi. Mukuwe. Wangi? Mukuwe omugulire omukitanda n'omufaliso kuba nago nja kugutwala. N'omufaliso ojja kugutwala. Bwe munambeera obubi. Kansuseeko eggulo. Kati anti tugenda naffe kuwanvuyamu ku nsonga zino bw'oba osazeewo nga toyagala kubuulira kintu kyonna tulooperoopeko. Ngenda kuwanvuyamu muwase. Ate nga tumuwasa tutya tumulwanirira. Nga bwe yalita nga mmujja ewaabwe temwamulwanirira aveewo. Anti owulire omukazi gw'olinamu abaana babiri balambirira. Nanga ninamu abaana. Katugenda kukola tutya? Teba manyi ebintu ze nabigula era nze manyi lwenjo bizaawo. Akati musule wansi. Era we twasoopera. Yekolera ebintu byammwe by'okunteekateeka kumpewo. Olaba omuntu bwa munju oluseka natunze ettaka. Ettaka baatugambye walitunda eryasooka walimazaawo weekisi 2 n'olitunda. Lyali tajjajjawo nti natunda bijja byewammwe. Ansiriwalirako. Teryali lijja. Temuddamu kunga ebintu bya kisiru. Mukulu ssebo. Nyumirwa omuziki n'ebisesa. Nakyala tumuwa amagezi kyekyokka. Nze njagala aleko omusajja oyo. Amuleke. Anafuna bameka bwafuna n'omulala nga. Kankubuulire omusajja mpulidde ebigambo byayogedde bambi. Tayogedde ensonga lwaki atunda ebintu ebyo. Omuntu asobola okufunamu obuzibu. N'akunnyonnyola nga ggwe munne nti munayo omanyi. Nina banja tutunde TV. Tugijjemu emitwalo 4 maliriza akabanja kano. Naye ggwe osomba busombi. Ebyo tubikola mu. Olagamba nti naye ekituufu omusajja tasobola kwezimba. Muviire osobole okwezimba. Ate n'empisa talina. Tambula otandike kuyiiya gwe nga ggwe. Bali nnyo obuteesezza bw'otyo. Enteesa yo tugirabye era tugiwuliza. Emmy Kadima omwami oyo kutunda bintu bya mu nnyumba nze nga bwe ndaba. Oyo omwami aliko ekitali kituufu ye nga ye aliko ekitali kituufu ebintu tubitunda bwe batyo bambi omukyala yinza okulowooza nti omwami atunda butunzi naye nga tali yekka. Bambi badde yegayirira Omunyarwanda w'omuburo ataase. Agi bwe ntyo bwe nteeseza. Kale bali nnyo. Ada abakazi mbutali yekka. Lwaki tali yekka? Ate ebisibikiririzaamu. Haji Kadima, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Amanya nse Haji Kasule Rashid ngambira kabowa. Ekyamazima kiri nti nze oyo singa abadde mwannyinaze. Amagezi ge nandimuwadde ga kuva mu gundi mu ddi eryo. Sikulimba oyo omusajja ajja mutuusaako n'obulabe. Kubanga mumalirivu muzibu. Omukyala nandimusabye afune wadde awalala omusajja amuviire. Hajati nampanya batumidde nnyo asigadde ndi Haji Kasule Kabowa. Ntulabira Hajati omugayi tumutumiddeko nnyo tweyanzeege. Wangi? Abakigenzi gitamwe bale tuweereza b'emikwano mumuzza yeemaya nenze nabira ddala ng'oyo omusajja talina future. Okyala obuuza okukookole. Anga oba olinamu akasente akako ebyo osobola byetuusaako omukwano ebale tuweereza waddiya. Byemu ebituli omusajja mumulabaziro. Namanja tuyogera. Osanga bitunze nga ayagala kwezizaawo yeddaawo. Yandikyatudde. Ono musajja mukulu banna. Musajja mukulu. Oyo omusajja musiru talina magezi. Latunda otyo kitanda kati yasulawa agenda sulawa bannange. Musajja musiru. Mulalu. Omufaliso gukyaliwo wansi. Nze nompolereza omusajja ono. Akadima okutuweereza nze kaana kambaata white senior ebusiika omuntu atunda ebyomunju nga balina ensonga. Otegedde naye yetajiwadde Adako embeera beetabuse taba nakiddako mulalu omusajja oyo amuleke omukyala teyatubuulidde oba alina omwana oba talina. Alina abaana 2 ageddeyo wa maama we mbejja. Temuvaawo tubagamba funawo nga abagigenzi kitya nti musule bulungi. Nyumirwa omuziki n'ebisesa.
Namayanja ne Anko Kabuguzi.